tuli mu maaso g'akawungeezi ka leero nga siffe wabula gw'osaanidde okuba ekitiibwa n'ettendo. Akaseera kano Mukama jangu gye tuli onenye obuulirire ate otutereeze eri obutuukirivu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bassebo ne bannyabo, abantu ba Katonda mwenna abali awamu naffe mu kusinza kuno mu kamitingi eno, nga muli ku mikutu gyonna ate era ne ku mikutu emirala egya intaneti, njagala okubaaniriza mu Mukama waffe Yesu Kristo. Ate mmwe abatuwuliriza era abatulaba nga musinziira mu mawanga eyo, mutukoze bulungi. Ate mmwe abatali ba kkanisa ne Seventhday Adventist Church, mwe mulidde empanga yennyini, seggwanga yennyini, mwebale mutukoze bulungi. Twagala okwebaza technical team yaffe ekola kyonna okulaba nga ebintu bituuka mu bifo ebyenjawulo, era gye mutannaba kubiraba bulungi mujja kubiraba nga tugenda mpola mpola. Akaseera kano gulo lino twagala okweyongerayo mu ky'okuyiga kyaffe. Mujjukire nti omutwe gwaffe gukyali gumu, nja kugenda n'obuweereza bwa Kristo obw'okusaasira. Ku makya ga leero twatandise n'omutwe omutonotono nga gukwatagana na buweereza, obuweereza naye obw'okusoberwa. Era bwe twagala okwongerayo olunaku lwa leero, katusabe. Kitaffe omulungi, gwe mwogezi omukulu, jangu oyogere ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ku makya twalabye Musa ng'akaluubiriddwa mukwano gwe, era mu bigambo bye twayize ne bye twejjukanyizza bulungi, twalabye nga Musa yali mukwano nnyo gwa Katonda, nga n'ebimu ku biraga kwe kubanga ye yafuna akakisa akoogera ne Katonda maaso n'amaaso. Ffe abamu tulinze bulinzi bwe tunaatwalibwa nga Kristo azze kutwala, wanajja omundi ogwokubiri okututwala tulyoke tumulabe maaso naki, maaso n'amaaso. Baweereza bannaffe bangi abeebaka, omuwandiisi bw'aba abawandiika mu kitabo ky'Abaebbulaniya agamba nti baafa tebaweereddwa naye nga balengera, naye Musa yalaba Katonda mu maaso n'amaaso. Ne banyumya emboozi gye tutamanyi, ate ne neegomba n'ekiseera kye yamala n'agenda abeera naye ennaku 40 ekiro n'emisana, nga n'ebyokulya teri, musajja atunga talya naye nga mulamu bulungi. Twewuunya ekiseera nga buli yava ewa Katonda okujja okusinga n'abantu nga naye ayaka. Bw'oba osoma Bayibuli n'obulu ogendereza ojja kusanga nti buli lunaku Musa bwe yagendanga mu weema, abantu bonna baafulumanga okuva mu weema zaabwe ne bakwata ku bimwa nga batunulira Musa, nga ndaba abamu balina n'ekigambo nti maama era oyo kale. Naye twalabye nga byamukaayira. Twakomye nga Katonda tasanyukidde kikolwa kye ekya Musa, nti bwe yagenda awali olwazi, ekiragiro kimugamba nti genda oyogere olulagire luveemu amazzi. Twalabye nga alukuba emirundi 2 naye ekirungi amazzi ne gavaamu. Mukama Katonda ne kitamukola bulungi. Era mu bigambo ebyamangu
amugamba nti kakati n'ensi gwe tokyagigenzeemu. Twalabe Musa ng'akola kyonna ekisoboka alumba Katonda amwegayirira, amugamba naye ssebo ekintu kyenkoze nange ntambuddeko, abantu bano bantawaanyiza butawaanya, Mukama ndeka wakiri ngende wakiri ningize. Namugamba wabula kyoba okola kino, wandiikayo oluyimba olukwata ku bulamu n'olugendo olusigaddeyo olunkwatako olunaasobola okukuumira abaana ba Isirayiri ku mugendo, kubanga bw'onoovaawo bayinza okubula. Bw'omala odiwandiika ate olubayigiriza. Njagala twanguwe mangu. Kyetwasembezaayo kigamba Katonda tebamunyiigira bassebo ne bannyabo. Katonda tatya maaso gaffe ne bw'ovulumula amaaso. Katonda tolina ngeri gy'omutiisatiisaamu. Katonda yalaba dde amaziga, yalaba dde obusungu, yalaba dde abeekandagga. Twagambye Katonda tebamunyiigira, basanyukira musanyukire. Katonda tebamusunguwalira, wabula bamwagala bwagazi. Togezaako okudduka Katonda, basemberera musemberere. Katonda tebamwekalakaasizaako, nedda bamutendereza butendereza. Katonda tebamutenguwa ng'akutumye, kubanga guba musango okutenguwa nannyini buyinza. Katonda tebamumma oba mukodowalira kyagadde, kubanga bamuddiza buddiza. Era tulina kuwaayo nga tuli basanyufu eri Katonda. Ekiruma kye kino, Musa yali alina okuwandika oluyimba luno alusomesa abantu bennyini abaavuddeko obuzibu. Kale katubikule essula ya 31 eyakyamateeka. Njagadde nnyo nga tonnaba kugamba nti nja kugenda. Ogenda waani? Oteeka okumanyia nkula ye n'enkola ye, olyoka okolagane naye. Bw'onoogenda eri Katonda nga tomutegeera, nga tomanyi nkola ye, nga tomanyi nkula ye, ojja kugenda wakyamu, ojja kwekalakaasizaayo, ojja kukola ebifu. Buli lw'onoogenda eri Katonda nga tomutegeera, Yesu yennyini mu bigambo bye yagamba nti mukyama olwa butamanya byawandiikibwa, namba 2 ne butamanya amaanyi ga Katonda. Kyenavudde njagala okusookeraawo gy'olaga, gy'ogenda omumanyi, omanye enkola ze. Kyamateeka 3:22 lugamba bwe luti: awo Musa bassebo ne bannyabo n'awandiika oluyimba luno ku lunaku olwo. Tukubiremu amiina yonna gye tuli. Musa yamanya Katonda kyakulagidde, tekikwetaagisa kukyagala, tekikwetaagisa kukimanya, tekikwetaagisa kukyegekezaamu. Katonda bw'agamba nti songa mbere ekiddirira genda, tobuuza, ebidirira yabirina. Musa yali tasoose wano kukiraba nga Katonda bw'alagira alagidde lumu. Mu kitabo kyakuva kyennyini, katusooke tuddeyo okwemabega katono, mu kyakuva essula 14 experience omusajja ono yagirabako. Essula 14 nga Musa akulembedde abaana ba Isirayiri ebintu byabakaayira nga bava e Misiri. Olunyolo 13 musole 14 Musa n'agamba abantu nti temutya, muyimirire buyimirizi, mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama. Katonda akyusa orders ze. Awo yagambye nimukole eki, muyimirire buyimirizi, mulabe obulokozi bwa Mukama. Ate olunyolo 15 lugamba Mukama n'agamba Musa nti kiki ekikunkabiza?
bagamba abaana ba Isirayiri bagende mu maaso. Katonda tamala kujjawo mazzi okusindika gy'olaga. Katonda tagenda kunnyonnyola nnyo. Kuba ina nnyini buyinza bw'agamba ekigambo aba amaze okugamba amaze. Kati yagambye Musa, yigiriza abantu oluyimba luwandiike lubayigirize, bw'olumala tewali kiddako ogenda kufa. Omusajja mu kitabo kya Yokaana essula 2:5 mulimu era ekyokuyiga nga sinaba kugenda wala nnyo. Bwe baali ku mbaga e Kaana, Maliyamu eyalina obukugu mu kulowooza nti alina by'amanyi ku Yesu nga maama we, mu 5 agamba bali n'agamba abagabuzi n'agamba bali abananyini mbaga nti abaweereza nti kyanaabagamba kyonna kye muba mukola. In fact kye yabagamba kyali tekikola sense, kubanga abasajja bagenda wali ne baleeta amatogero nga bagajjuza mazzi, ne bagaleeta nga bamanyi nti ke bagaleese wano agenda kubaako akantu katonyezaamu amazzi gafuuke enviinyo. Amazzi wota nga bamaze okugajja ku taapu, singa zibadde taapu bagajje mu nsulo, bagajje ku nzizi ne bagaleeta. Be bagatuusaawo Yesu mu kifo ky'okusuulamu akantu. Edda bwe twasomera twali nga abato, ngeri omuntu bwe baatundanga nga tubugula ku muduuka nga tuyiwamu amazzi gagera bwanduluswe bale amazzi ne gacamuka n'omanya nti kati kyonywa kikyuseeko. Naye amazzi nga bamaze okugaleeta wota ne bagamuleetera, ate Yesu n'atagakwatako, ate n'atakola na mukolo gwagasabira, n'atakola na mukolo gwagasitula. N'agamba nti mugende mutwalire omugabuzi agabule. Lumu twali mu kuziika wamu ku kyalo eyo mu bitundu by'ewaffe. Essaawa netuuka y'okuziika, netulinda agenda okukolera emikolo gw'okuziika, n'atuuka leetimu, naye abakulu tebatuuka leeti, n'atuuka yakalubirirwa n'akalubizibwa n'ajja nga obudde buyiseemu. Naye bwe yatuuka ne batugamba twali bavubuka ku kyalo, ne bagamba owange Kajoba tufunye obuzibu, yeerabiddeyo amazzi. Konze mazzi ki? Tag'omukisa. Kati tukola tutya nga gyava wala nti atugambe tumufunire gonna. Nasanyuka nnyo nga tufuna kidomola nga tuteeka mu kacupa wota. Naye n'oli mugezi agakyusa okuva mu mbeera eyo, bwe tugamutwalira mu kacupa wano agakolako omukolo. Agakolako omukolo gwe siibagambe kubanga nange sigumanyi, naye alina omukolo gwe yakolaawo nga ndaba. Omwana wange ne gakyuka ndowooza. Kati agenda okumansa bw'ati nga bulijjo Katonda tuminyisa. Amiina. Yesu asuubirwa okukola ebintu ebikifaanana. Naye Yesu yagamba bugambi, kati nga bwe mutaddemu amazzi mutwalire omugabuzi. Kaakati bano kyebava batwala ewa omukulu n'andegaku, n'akyukira nannyini mbaga namugati wange eno enkola ate wagijiibwa nga si nkola yaffe wano mu bwango bwaffe, osooka kirala ekirungi kyosembezaayo. Namugamba nti kiki? Eno tebangawo enviinyo mu bwoma. Nti abantu ne batamanya gye gavudde, enviinyo eyo gyevudde, naye abagabuzi bo ne bakola batya? Ne bategeera nti ono taabe muntu wa bulijjo. Naye kyenjagaddeyo kyonna bw'oba oyagala ebintu bikutereerere, kyakugambye ky'oba okola. Bassebo ne bannyabo, waliwo abantu bangi abeerimbalimba okubeera abakristaayo, abeerimbalimba okubeera abantu ba Katonda. Katonda bw'abagamba ebintu ne bakolamu birala. Abamu ne bakola n'enkola. Katonda tafaayo ku details, tafaayo ku steps, tafaayo ku processi. Njagala okutegeeza nti oyo Katonda gw'oyogerako oyo ye wammwe.
ffe Katonda gwe tusinza alina enkola era inagobererwa. Katonda gwe tusinza bw'aba awa ekiragiro tamala kwebuuza ku muntu. Bw'aba awa ekiragiro kubanga ebintu bye yabikola nga ye bw'abyagala. Kyova laba buli lwe bikyukamu naffe tufuna obuzibu. Gwe zaala buzaazi mwana ng'alina emikono 4. Mu kifo ky'okusanyuka nti ono tufunye multipurpose guno gukola tuleeta bamawulire. Kati nina obuzibu ntunuulira bano kubanga amaaso nina 2 sisobola kumonitalinga bano singa afunye omukisa nenfuna eriiso eno neeno. Abamawulire bava ne mu BBC bava ne mu Al Jazeera okujja okulaba alaba wonna kubanga modulo Katonda yafu bwatafu ekintu kyonna buli ekikyuka mu nkola ya Katonda kiba kifu. Musa kyeyava yagamba nti ebya Katonda wadde nsaaliddwa wadde kinnumye wali musajja omuyangama naye kale Kajoba kati nze nga bondaba okuwasa omukazi omu mmalako muli ndaba ebintu bye nnina obulamu bwange n'amaanyi ge nagampaanira amaanyi gange omukazi omu okusikulumya alowooza nti abakazi babawasiza mu maanyi nti enamba erina kudipendinga mu maanyi. Mwandisi abadde asomesa tebidipendinga mu maanyi tebidipendinga mu ki kubanga Adamu yawasa omukazi atya ng'ate Adamu ye mugagga akyasinza abagagga bonna abali ku nsi kuno. Ndaba wano bulijjo nga muwandiika bannagagga basinga mu nsi yonna mwerabira n'Adamu eyabeerawo nga talina n'amuvuganya ng'ensi yonna yaani. Adamu yali musajja muwanvu. Abantu ebikere ebiwandiikiddwa bigamba nti fuuti nga zisukka ne mu 16. Kimanyi oba oliko mmeka? Kimanyi nti abamu singa oyimiridde awali Adamu bandikuyisa eki? Adamu 16 omukazi ali mu 14. Laba Adamu awasa omu naye ng'ate weewuunye. Bayibuli egamba ng'ebikola byafikkawo. Weewuunye olwaleero ekituwasisa abatono na emisomo egimu gigamba nti kubanga ebyenfuna ono naggagga. Tewaaliwo alusa, tewaaliwo pulesa, tewaaliwo sukaali, tewaaliwo stress, tewaaliwo ddagala ly'amaanyi lye batunda. Kuba maanyi ga kiki ekyo? Kyate kyetaagisa omusajja nga mulamu n'omukazi mulamu enseke zonna kalibu teri. Mukama n'ayamba ki? Omusajja naye Katonda agamba eyo formula gye yateekawo. No question. Ebyo bye tweyogeza tugenda kubuuza Katonda kakati olwo bw'owasa omu nga bakazi bangi ne bafikkawo abalala babeera baani? Tolaba nti obakemye? Tomanyi nti abasajja bafa mangu? Tomanyi nti bafa nnyo mu ntalo? Abo bafikkawo. Ani yakugamba nti ate yakolayo abasajja bakiyambi n'abakazi bakiyambi? Ekyo ekibuuzo bafikkawo kirekere nannyini kibanaye nannyini buyinza. Musa yamanya Katonda ne bw'ayogera ekintu n'ekikukeeta kitya teeka mu nkola. Kyava atuula wansi n'aluwandiika. Naye ekinnuma agenda duyigiriza baki? Njagala tusome ky'amateeka 3. Ako njagala kukaddamu oluyimba kale wandiruyiyiza naye agenda dusomesa baki? Wali ofunye ekisiraani okuyimirira mu bantu? Mbadde njagala kukozesa ekigambo nti bw'otoyagala abatakusanyusa. Lwaki? Bw'osoma olunyiriri olwa 26 naye Mukama n'ansunguwalira nze
kubwammwe n'atampulira. Mukama n'aŋŋamba nti kikumale, toyogera nate nange mu kigambo ekyo. Why? Nali nkoze eki? Mumandetera ekizibu. Oli ofunyeeko ekizibu n'olaba akusuddemu kizibu ne mutunulaganako. Oli ofunye ekizibu ekyo. Katonda bw'aba atusindika tafaayo. Katonda kyova olaba Yobu, waliwo lwe yabuuza Katonda ekibuuzo kiri mu Yobu essuula eringa ya 10, ndowooza ya 10. Yamubuuzayo ekibuuzo ku olwo, olwokuna. Yamubuuza, Katonda olina amaaso ag'omubiri, gw'olabanga abantu bwe balaba. Tuyinza okuba tudiiringa n'atalaba bitulaba. Kino kye kibuuzo n'ono kyayinza okubuuza. John Sindika otegedde nti be bansuula mu kazibu, be mbanjigiriza sorofa nti oyimbye bubi, kati gweyongeramu, kati gwekakkanya. Tosobola kuyimba nga be muyomba, tosobola. Muyina kuyimba nga mukkaanya. Ono bayimbisa otya? Naye owange bwe twali tusoma mu pulayimale eyo, twalina omusomesa ng'asomesa ebyemizannyo eby'emipiira n'okudduka, ng'atusomesa n'ebyokuyimba byalingawo edda nga bakuba drama. Naye ssebo ng'ogaanyo, waliwo omuvubuka nkyamujjukira nakati ampulira ku muzindaalo wonna waali bw'aba ali ku muzindaalo. Yagaana okukuba engalabi n'amuyita n'amutema kibooko n'amugamba kati ojja gikuba. Wali okuba engalabi ng'ennyuma bakubeeyo kibooko. Omusajja sirimwerabira, twakuba omupiira mu kisaawe nga tugenze okuwakanya essomero erimu ne tuzannya bubi. Wano we bagambira nti kukyusa. Sajja bamuyitanga Bright Brown Kafeero. N'atugamba ffenna wano nga tukyusa tudde oludda luli, tulina n'abatuyimbira bonna bawedde mudde amaanyi tuzannye bubi. N'atugamba everybody lie down. Bali bakubiddeko gye mwagenze okuwakanyiza. Ne batutumala otuma ffenna ne tukwata emabega. Otwamala okukwata emabega n'atugamba nti kale ate firimu nevuga tulina okuddamu okuzannya. Wowe Kafeero n'omala wepanga n'oyawula kubanga yakubye kibooko. Yatukubanga mu klaasi ne tuyimba n'okuyimba. Bw'amala otukuba kibooko nga yatuyiyiza oluyimba nga tuyimba asipolo asipolo omukulu agaba kwinini 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 nga tuyimba nga ne kibooko yagirina bwe tukaba bwe tukwatayo asipolo asipolo omukulu agaba. Obanga abantu basobola otukozesa ebyo ne tubikola, era twabikola, twayita ssebo ndi musajja muyivu. Katonda bw'atuyita ne bw'okwata ennyuma kwatayo nga bw'ogenda eri Katonda. Haleluya. Oye Katonda gwe tusinza. Katonda nagambye tomutabukira. Tomutabukira. Omusajja yagenda n'atabuka. Bamuyita Yakobo. Yakobo bwe yabeera emabega ng'ali ku Yaboki, n'awulira omusajja amukwata. Yakobo ali mu kusaba, ne balwana n'omusajja, n'amukwata. Kyani kya musajja, kyani kya Yakobo, kyani kya musajja. Yakobo nno omusajja mulwanyi, yanyweza omusajja ono. Mbu omusajja paka lyamukwata ku jjiya. Mbu maaso y'ekisambi yemu ku maaso ze ez'amaanyi ze tulina mu mubiri. Siri musawo naye bwe mpulira birabye nsoma mu bitabo. Katonda bw'omuleetako amampaati asobola okukwata awali amaanyi go. Yakwatako n'ateekamu ka speed governor. Soma ebitabo bigamba nti okuva Yakobo okusituka awo yagenda akola ki? Katonda empagi agabamu omukisa waliwo otugitegeera. Yagamba nti mpa omukisa era n'agumuwa, naye gwe yawa yagenda akola atya? Oye Katonda.
era kambategeeze okuba n'omukisa tekitegeeza kuba n'ebyo bintu byoweegomba. Okuba n'omukisa kwe kubeera n'enkolagana ne Katonda. Aleluya. Kyova olaba bw'aba asetinga oluyimba lwe, bwe yali alusetinga obulungi, abayimbi abali wano, kyamateeka 32 olwo luyimba. Muddeeyo abayimbi mulutunuulire olwo luyimba. Balukwata mu mutwe, baluyimbanga ne ku mikolo, nti baluyimbanga mu biseera bingi, baluyimbanga ku mikolo gy'eggwanga lyabwe. Musa yalubasomesa nga tebannaba kuyingira mu nsi, n'alubasomesereza ddala. Kyensanyukidde kyekino, Katonda tebamunyiigira, Katonda tebamwekalakasizaako. Omuntu omuyaga wansumanzi nangamba Musumba, nze byange biwedde bya Katonda mbimaze. Mwagamba nti agaba omukisa, natunda poloti yange ne muwaako ku ssente zange, naye era teyampa mukisa. Ekkanisa ngivuddemu. Baalo tetuliringa na Katonda wa kiko ekyo, nti bwe waayo emitwalo 10 egy'ekitundu kye10 ate n'okera n'akapapula akasaba amagoba. Oyo si Katonda gwe tukolagana naye. Wulira ebigambo ebiri mu luyimba, sisobola kulusomesa lwonna, ekyo ekiseera sikirina, naye kyennina ngenda kugiramu obwankwato mu babiro. Ye namba 4 oluyimba olulayini namba 4 amugamba gwe Katonda bw'aba amwogerako amugambye atya, oli ki? Lwazi. Aleluya. Rock. Ekigambo kino kiri emirundi 30 aga 30 mundagaani nkadde, naye wekiri kambabuulire wonna kiri purezidenti Yesu Kristo Mukama waffe. Aleluya. Agambye newankubadde nze situuse eri mu nsi newankubadde situuse, newankubadde biganye, newankubadde bano bankozesa ekifu, naye bassewo ne bannyabo Katonda lwazi. Olwazi mu kiseera ekyenjazi ze zaalinga protection, security, gwe bukuumi, gwe kamala byonna mu nkuuma mu ndabirira, gwe olina byonna. Osobola okuwaana Katonda bw'atyo nga tobifunye. Buli bagamba nti abalina ekirabo ekyokwebaza mujje mu maaso, abazadde be bajja. Gweoyinza okukireeta wano ng'oli mugumba, teri alinnyayo. Abantu kye bayita omukisa kuzaala, kye bayita omukisa kuwona kabenje ke yalabye. Tamanyi erina obubenje bw'ataagize eki? Kugula mmotoka. Naawe bw'oba onyumya gundi yafuna omukisa, kati alina n'emmotoka nnene. Agamba nti oli lwazi. Bassebo ne bannyaba abaana bano abampuliriza, Katonda omulabye bw'abadde olwazi gy'oli n'akkuuma mu COVID ono. Aleluya. Akuwadde security yonna, amajeege gonna agakuuma, agagoba obuwuka ne bukwata eno ne bugenda eno. Waliwo olwotula wansi n'okaliculatinga nga bwe wali nabo ku pate, bwe wali nabo mu kuziika, bwe wali nabo bwe watambula nabo mu mmotoka, gundi yagenda, gundi yalwala, okyaliwo. Tugamba tutyawo kikumala. Twayinanga omusajja waffeeyo ng'agamba ng'ayogera amannya ge nnyo, naganze gundi omulambo oguli Ogwe'Kumi. Yakyusanga n'agamba twali 10 nsigadde omu. Mutuufu okugamba nti omulambo oguli Ogwe'Kumi ka gwe wali okitegeddeko okuba mu mmotoka emu oba ku pata emu n'abantu ne mubaako 4, abasatu kati nga baafa. Oli wa mulambo gwakumeka kwaba abali mu mmotoka. Osirikira n'oga nti oba naye akawuka kano kakolawo katya? Omuwanji mbaddeko eyo ewaffe oli n'akola omukolo mulungi ogumbuuza ekibuuzo n'aŋŋamba wange gw'obeera eyo olumbe luno lwa banene. Kozi kyotegeeza banene kiki? Ffe eno kasookedde tunywa walagi waffe n'amaluwa
kino ku kyalo tetuwulira naye tugenda okuwulira yali tugenda okuwulira ne mugamba taata tokibuuza nnyo nange anza sigigiraki kambategeeze mukimanyi nti oteekeddwa okwebaza Katonda gwe olwaleero olumbe luno ng'abamu kufe singa lwaze ne lukukwata ab'ekika kyo bonna ne bwe batunda byonna bye balina abamu tuva mu bika nga ne bwe batunda byonna bye balina okujja nga bw'otunze oli yafudde yalese $4,405 banja ekibanja waffe mu kyalo kigula $2,238,15 kati olitunda ebibanja byenkana ng'otunda n'ekyamuliraanwa bwe bali kusaba $4,000,000 Katonda gwe naakugerengetanya bassebo mu musaaga waliwo ebyalo ebimu byonna nga byakolola mugende mubinoonyerezeeku byonna byawona banywaki muddo beeyoteza gwogamba abafudde tebamanyi kweyoteza kigambo kiri mu ludikya y'oludikya tebandirutegedde Katonda gwakusasidde busasizi akusasidde busasizi gwe mwabakwata obuzindaalo Katonda busasire busasizi naganda eno katumuleke musajja watu ayinjeri tolina formula gy'oyinza kwogera tulina abantu abakakasa nga beegenderezza okutuuka ku maze tulina abantu abagayavu naffe betumanyi ku kyalo nogane oba olumbe lino oba lwakula lutya buli lwomulaba atambula gavula mulamu wadde okufuna akamukolokoota naye sigwa obatta era togezaako omusabira okufa njagadde kutegeeza ndi Katonda akulwaniridde gwe tomanyi mulimu Katonda gwasula akola nga ali ku bulamu bwo you never turn defense Katonda gyakola nga oli mu taxi oli mu basi oli mu train oli mu nnyonyi tomanyi mukulimu kakola Katonda gwe tomanyi Katonda kyakola nga otudde ku byuma ebyo tomanyi nagendako mu ddwaliro okwekyekenga neŋŋamba nti kale nanoonya ekiwano ono ayasimula ono akolola ono Musomaali ono Musudaani ono Muyindi neŋŋamba nti olaba gano nno amalwaliro mazibu agajjamu bano ekika kino ate ge galimu ebyuma basimula okukamala neŋŋamba Mukama tusaasire ewaffe babalagawa bakubuli obulwadde bwe bagendamu naye munange gye bali njagadde kulaga nti Musa kyasooka okutendereza ku Katonda ndi Katonda akuuma haleluya bannaye Katonda akuuma n'atukuuma ku pate n'atukuuma mu takisi n'atukuuma mu baasi emmotoka ne zigwa kangutegeeze nze nategeera Katonda tuli mu kisa gwe ne bw'obanga ovuga bulungi avuga obubi ava maleeni ye najja abasaabala mwena n'abamalawo eyo oli ekuleezeemu ffe tuvuga wali ku northern n'olaba emmotoka ng'ekuleezeemu nogande bwekutuka omupiira tekyetagisa oluusi n'okuvugako obulungi kuyinza okutabulatabulwa avuze obubi omusajja faatha gwe twalabye omusajja akyankaabya n'okusona ku lwaleero omusajja yagenze kulaba mu kibanja kye naffe tubirina ffenna tugenda okuddayo ng'empanyi bazikyusiza omusajja n'agamba nti wange kangende daba ali mu kibanja kye waliwo omusajja eze mu kibanja kye n'agenda akyekinge tagenze kulwana tagenze kumukuba muggo agenze kumugamba nti wange iwajja otya kiki bwoba oyagala kubeera wano wandiŋŋambye bugambi netubikiri obadde ogamba ki oli n'ayingira buyingizi mu nju n'ajjayo ekiso n'afumita faaza n'amwongera ekyokubiri faaza mufu ono n'adduka ne bamukwata ali ku poliisi ate ali ku poliisi akyafudde basebo ne bannyabo Katonda akusaasira busaasizi ffenna tulina ebibanja obula obutaddeyo kukaanira kibanja kyo
abantu banywa enjaga, abantu bayaye mwe muli wano naye baganda bammwe abanywa enjaga, abatakkiriza, abatabatizibwa, abatategedde byototegedde, babulabe gy'oli, babulabe mu kika kyo, babulabe eri nnyoko kubanga basigadde mwamuleka ne nyammwa gy'ali gwali naye anywa enjaga, jjajja gy'ali ku kyalo. Naye abaana baalina bakola ki? Balima enjaga, banywa enjaga, babulabe. Mu famire gwe ne bw'onoobeera n'abaana ababo nga basomye ng'ate famire zikyalinga zeriyo abatasomye, abo babulabe. Katonda atukuuma bukuumi bannange, tugamba tutyawo basebwe ne banyawo. Katonda atuyamba buyambi. Musa mutuufu agamba nti wadde sigenze mu nsi eri naye kino kyo nkimanyi oli lwazi. Aleluya. Ayina ebirala byamwongerako, agamba kubanga amakubo go gonna gali perfect. Aleluya. Agamba amakubo go gonna. Nina ekintu olusinze bwe nsoma bayibuli sipapa kubanga yange ate sina na kimpapya ne bwe sigimalaako nja kulokolebwa, kati ngisoma mpola. Naye wulira amakubo go ameka? Awo nkukunga nkasazaako gonna. Gonna kitegeeza ki? Webale. Naye tolabanga amakubo ga Mukama agamu makalubo naaga amakalubo gonna gali perfect. Waliwo byoyitamu ebikaluba, nokaluba, notulira omusajja n'akaluba, otulira mukazi wo nebikaluba, notulira abaana nebikaluba, noganje bana abaana obanze nazaala ki, nokabira abaana nga bikalubye. Ate Katonda yabakuwa, naye ye ate Musa agambye ti amakubo ge gonna gaki? Ga mazima, gali perfect. Iyi taata perfect wa perfect ngisa n'abaana be wampa abembaliga. Kyajja kitya okubanga nze abange bakula batyo? Katonda tomutawaanako, tomukola ki? Tomutawaanako. Ojja kuba n'abonera bwereere. You not get answers. Tojja. Yobu yakaayana okumala chapter 37. Genda osome ekitabo kya Yobu essula 37 zonna nga Yobu abuuza Katonda nga Katonda asirise be. Oye Katonda ge tusinza. Nga banno bawasa abakazi ne babafukamira wonaga nti nakikusimba. Kama hiko tinkoleji lumu omukyalo omuyangamba naye kati kiki nandikoze kyesaakola ndi mwana wa mukadde wa kkanisa nafumbirirwa ddala nga n'omuntu yajja okumpasa yajja n'abasumba bana ekyandaga nti ono munaddiini nantwala era nze nagenda limbeerera naye omusajja ono bino byankoze Katonda gwe nasaba bino beyampa. No answers. Mulekerawo Katonda tomubuuza bibuuzo, tojja kumusobola. Ojja kubeera more confused. Era omusajja omu kyava awandika n'agamba ti mukyo mubuuza ebibuuzo, ekibuuzo ekyangu okubuuza Katonda mugaye nti mwene embeera nze nkole ki? Mukama ono ye mukazi guwampa, ono ye musajja guwampa, ono ye mukama wange gyenkola. Omusajja aboggola nkole ki? Bikaluba nange byenjogera bikaluba. Ogenda kukola ki? Ogenda kukola ki? Nabasomedde olunyiriri tujja kuddawo wano. Nabasomedde olunyiriri luli munaku namusomyeko ku makyanda we. Yesu limu olunyiriri amanda yagaye nti kati muteesa ki? Oteesa kwawukana? Oteesa ki mu lukiiko lwo? Oye Katonda otula n'osiriikirira natunuulidde ekirwanya abantu. Omuntu atuula kati afunye omukisa ogwetegereza omukazi neyetegereza omusajja newetegereza abaana letumwetegereza n'enfuna yammwe.
tosirikano kati tufudde. Amaka gano bwe gati bwe gafaanana bwe tuti nfuna ye famire yange bweti singa tugwamu olumbo olwagala ogende Buyindi tukola ki? Ne mugandi Mukama tuyambe tugira tukozese mumbwa. Kamba tegeeze famire ezimu saba busabi tugira tukozesa ki? Emumbwa. Naye ke baligamba nti olumbe lwetaaga genda Buyindi olitegeera nti okufumba n'okwota byawukana. Agambye amakubo go mazima matuufu. Alabika omusajja ono alinga akkiriziganya n'omusajja eyantabulatabula ye Pawulo mu Baluumi essula 8 olwa28 n'olwa29 nze nali njagala zisangulawo naye tekikkirizibwa nina zikkiriza nga bwe ziri. Bw'oba wazisomako nga gwe tezakutabula oli wa mukisa. Baluumi essula 8 agamba bw'ati olwa28 n'olwa29 zizinkaluubirira. Era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda, mark the word, abakola ki? Bino byengenda okusoma byabaagala ani? Era mmanyi mwenna abawuliriza eyo mwe bamu ku baagala Katonda. Agambye nti eri abo abaagala Katonda era abayitibwanga okutesaako be kuli sife ebintu byonna bibakolera wamu olw'obulungi. Nze nabagambye sipapa Bayibuli sigipapira kikola ne samoni zange manyi tuli wano wiiki wenkukomya teopapa nga nkutanga ogenda nga tudda naako kenkuwaddeko kakumala. Ogamba otya nti ebintu byonna bibakolera wamu? Byonna bye biki? Gwe wakasazaako mwabalina Bayibuli neyazike mulabye fabalina yange kano neŋamba yi Mukama ebintu biki? Ate byonna binkolera wamu ate ng'abikolera nze atya Katonda yabatizibwa nze asiiba mu kyaki? Nali ndowooza nti nze nsomye obubi nenfuna Bayibuli endala yo yakyusa bweti. Tumanyi nti abaagala Katonda era bwe yayitanga bwe yayagala byonna bibatuukako bibaviiramu ebirungi. Ate oyo nakyonoona bwonoonyi byonna bibakola ki? Wali owasize omukazi nanduka n'agenda byonna bibakola ki? Okimanyi nti tulinayo abantu abawasa ne bakyusa abaana b'abandi ne babaleeta ne bajja ne babeera wano wiiki za Amiina naye nga baba bawasa bagwadde. Agambye nti byonna bibatuukako mu abagwibwako abasajja Katonda bibakoleramu olwaki? Olw'obulungi. Bwe natabulwa mu eyo Bayibuli nenga ne kangula endala nesoma endala enega nti era tumanyi nti ebyo byonna ebitubaako ebitutuukako lwa bulungi bwaffe era bwe tuba nga twagala Katonda era nga tugoberera okuteekateekwakwe byonna bagambye byonna ebitutuukako mu nsi muno waliwo ebitutuukako nga biwoomerera ebyo birungi. Tewali ebyali bikutuseko nga bikayirira, tewaliwo ebitungununa, teriyo ebibalagala. Naye agambye nti ebyo byonna ebikutuukako mukwano, ebibalagala, ebisiiwa, ebikutakula byonna byegattira wamu olw'obulungi. Nabuuza nti obulungi bwani? Naye nenfuna ansa zombi nga ntuufu olw'obulungi obwa Katonda. Naye ate nazuulayo waliwo ne bibaamu olw'obulungi obwaffe naye nga byatusiiwa mu ntandikwa yaabyo. Oba ebintu bino Musa byonna bitegeera asooka n'alumwa n'agamba naye bwe biba eri abaagala Katonda
eri abantu ba Katonda byonna ebibatuukako bibatukirako wamu olw'obulungi. Omuwandiisi omu kyeyava aleeta ekyokulabirako n'agamba nti mwali mulidde ku keeke. Yawandiika n'agamba nti keeke ebeeramu ebintu ebiwoomerera, ebibalagala, ebituŋŋununa, kuba mulimu omunnyo, mulimu butto, mulimu eŋŋano, mulimu amagi. Era aga nti singa ebintu bino ebikola keeki buli kintu okiridde kyokka tewandiwoomeddwa. Naye doozi ya kino mwe tujja keeki. Kitegeeza ki? Katonda bassebo ne bannyabo ali mu lutalo olw'okufuula gwe kyayagala. Tugambe tutyawo. Katonda yamanyija. Oli yayimba oluyimba nalwagala, yagamba nti Mukama manyi gyanzije naye yamanyi gyantwala. Katonda ali mu lutalo olw'okukubajja akutwale mu bakabaka obw'omuggulu. Aleluya. Katonda ali mu lutalo ajja agalangatana nange Samwiri. Katonda agalangatana nange ayagala kuntwala mu ggulu. Bw'alaba wano tewambugumiza nantuzaako awalala nanteeka wano. Buli wanteekawo ennyomba wanziza we nyombera. We nagenda nga nnyomba ate nvaawo nga nnyomba okuvaawo. Kati ebyo bwendi ndi awo ngalangatana. Katonda agenda tutunulira nga ebyetukola tetubitegeera kuba tetulengerayo. Musa yali talengerayo. Musa n'amutima ne gwennyika. Naye neebaza Katonda nti Musa n'agumira ku Katonda bassebo ne bannyabo. Mwe mwenna abanyigirizibwa, mwe mwenna abalina ebikaayirira, mwe mwenna abalina ebituŋŋununa, njagala kubasaba tugambe bugambe Mukama mu mbeera eno nkole ki? Mu mbeera eno oyagala nkole ki? Mu mbeera eno oyagala nkole ki? Mu mbeera eno oyagala nkole ki Mukama? Nasoma bino, namala diguli, ndi wano ntambula ku luguudo. What do I do? Togwa, nkusaba mukwano gwange, togwa bugwi. Abantu bangi ebintu ebibanyigiriza ne bitakola kye babadde baagala nga basowotokamu mpola nga bagwa nga babivaamu. Bassebo ne bannyabo, ye ogwo okole ki? Ogwo okole ki? Ogwo okole ki? Ova mu kanisa olagewa. Bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza olunaku lwaleero nti tukolagane ne Katonda mu buli mbeera gye tulimu. Katonda amanyi gy'atutwala. Nja kubasegeeza eyo gye tunajja mu maaso okubabuulirayo ekyama, naye kankitandikeko wano. Bassebo ne bannyabo si ffe twereeta ku pulaneti eno. Alo, tolina na kyewakola okujja ku pulaneti eno mukwano gwange. Tewamanya na ngeri gye wajja, n'abaakuzaala tebamanya ngeri gye wajja. Katonda yekka mu magezi ge ag'ekitalo ye yalina ebirowoozo ebikola omuvubuka ono gwe bayita gundi, omukazi gwe bayita gundi. Twali kirowoozo kyani? Kya Katonda. Era Katonda kyeyava anoonya abantu abalina DNA eneekola omuntu gw'ayagala. N'anoonya omusajja oyo kati gwe gw'oyita kitaawo n'ennyoko. Kyova olaba oluusi otunda tatawo ne maamawo n'olabanga abatali balungi nnyo nga bw'oyagala naye nga beebo. Ne Katonda naye bwe yali anoonya be balina lo matiriyo gy'ayagala. Naye Katonda teyatunulira bulungi bwabwe, yanoonya avaamu kavumu ono. Njagala avaamu naye ng'alina kyamugoba kutujja kuyiga eyo mu maaso, ng'alina pulaani. Katonda teyatunulayo nnyo kufaayo ku ntunula yaabwe, tafaayo ku nyambala yaabwe, teyafa ku ggwanga lyabwe, era naawe oluusi tobeetaaga nnyo.
kyovala abaana ku masomero oluusi batwegaana nga tugenzeeyo nogamba wuwe ate era naffe bwe twali tuzaala abaana oyo omwana gwolina siguwasaba nze abantu mbasomesa mu family life nimbakakasa nti teri ayina mukazi mubi wadde omusajja omubi naye kyangu okuba n'abaana abazibu. Lwaki ngambye bazibu? Saagadde bayita babi naye ngambye baki? Lwaki kisoboka? Omukazi lwaki sirina mubi? Kubanga siri mulalu, nalonda ntegeera bulungi. Ne bamubuuza nti omusiimye nti ye ebintu tubirye titugire ki? Naye omanyi kye twafuna ebikwatagana n'abaana tetwamanya na kumanya. Kati sansaze kati amanya ow'olubuto n'amanya nti alina muwala oba alina mulenzi, naye ffe bajjanga buzi n'emyezi tetwagibalanga. Omukazi asula mu nnyumba ne bamubalira emyezi obala gyaki? Wali olazeewa? Ffe byaffe ebintu byabeeranga bubeezaawo. Olaba bulabi omukazi nga ali lubuto, ate omukazi ali lubuto tanyonyolanga ne bannaku zino. Ennaku zino bambala maternity ku mwezi gumu n'ekitundu, kasita misinga omwezi ng'agula maternity. Naye ffe omukazi gwolaba yeekulungula n'ogamba nti wange wabadde ki? Omwana bamuvaamu, Katonda yamubawa. Tomulinaako buyinza omwana, naye Katonda yamudesigninga n'amubayisaamu buyisa, ayina gy'alaga. We are here for a mission. Tulina purpose. Waliwo Katonda lwaki nja kulaga eyo maaso. Toli wano kubeera wano bubeezi. Abamu tebannabana kutegeera. Abamu bali ku kikono balowooza nti wano we twajja. Bonna bamagaraliddaawo bakuŋŋaanya. Tebamanyi nti wano si we tuli. Omukulu atusomesa emisingi. Bajja kutegeeza Bayibuli ejja kubuulira ekusomese ekulage ogaane buganye ekugambe nti ala okuŋŋaanya wano si waffe. Wano si ki? Don't get too attached. Ensi tugiwalula nnyo, si waffe. N'ebigambo ebitukozesebwako byonna bikulaga. Tuli bagenyi, tuli bayise, tuli batambuze, tuli bannaggwanga. Ffe tutambuddeko ne tugendako mawanga amalala. Naye singa okyadde awantu eyo gye tutambula ne bannange mwenna bwe tutambulako nabo ne bakutonera firiigi, ogireeta omugambo nga tibeera na firiigi yo. Tuna gye tujagaza ffe tuddayo waffe. Ate bigenda mu tumala kuweepima nga tugenda ku minzaani alo n'opima n'okendeeza onoolinnyako ne firiigi. Ate nayo gyagala sente zaayo. Tuli batambuze, tuli bayise. Katonda yamanyi gy'atutwala. Oyo nannyini buyinza yamanya step plan A, yalina plan B. Era bw'omutegeera obulungi yamanyi kyateekedde, yamanyi gy'akutwala, yamanyi ebiddako, yamanyi ebirungi, yamanyi experience z'agenda okukuyisaamu okufuula ky'ayagala. Abamu tuli mu mbeera, oli mu mbeera ekunyigiriza nga ye Katonda akutadde mu sukuulu ateekateeka. Musono ennyini gw'olaba yateekwateekwa emyaka mingi nnyo. Ana egyasooka busu n'agenda n'alunda myaka ameka? 4 emirala egyemeka 8. Katonda agenda okutandika okwogera naye mu ngeri etegerekeka ng'akaddiye. Katonda yamanyi ebintu babitegeka. Nze nayagala okujja okubeera e Kampala bannange ndi muto. E Kampala eno waliwo ebintu bye nanyumirwanga nga bafumba bukyayi obw'amata
obugaati obuwunya akawuuba lwaki tebikyawunya kawuuba mbi mbimanyidde. Omukyere bakuuta obusefuliya bwonna ne bunyirira naye ng'ekampala sirinayo kindeetayo. Najjanga okukyalakibwa bannange n'omala gaddayo ng'oddayo eka ng'era olina kuddayo kuwumala kukoze eki. Laba Katonda bwandeetayo nga sirina nakyenjagalayo. Omukyere tegukyawunya kawoowo, Katonda nandeeta mu mukyere omungi. Emigaati gyegiri sikyapiriko ate nandeetanga n'okubyagala n'okubigaana ababigaanyi. Katonda alina kyakushepinga. Katonda amanyi gyakutwala. Fe abayita mu lutalo ne tuyita mu lutalo tutegeera kati waliwo ebintu bye twayitamu nga Katonda alina kyakola mu bulamu bwaffe. Okufaanako nga Pawulo bwe tunaba tuyiga tumanyi okubeera obulungi, tumanyi okubeera nga tetuyina, tumanyi nnyo. Nze ndi awo kyovula abantu baga ndi Kajoba ali furi, nze ndi musajja wa lutalo. Manyi okubeerawo nga tebiriiwo, manyi okubeerawo nga weebiri. Bwe bibeerawo mbeera, bwe bitabeerawo sibeera. Ekyo tekinkabya n'amaziga. Katonda alina kyakuyisaamu. Kyova olaba byonna ate Katonda ng'asirise teyabinnyonnyola Musa. Bwe yamala okukola ebyo okuyiiya oluyimba n'okulusomesa n'amuwalampya waggulu n'amugamba kati ogenze. Era Musa n'awummula. Abataategeera biri ku Katonda baakuba biwoobe. Tukitegeera juuzi. Tukitegeera juuzi. Ngono omulenzi yasala kimmooni kubanga teyalwayo. Tumulaba juuzi nga Yesu amaze kujja ku nsi kuno. Nga bwana mukulu ali luddawa. Ali mu ggulu. Ne rangi yakyuka dda. Yagenda okujja kuyimirira ne Yesu nga bonna baakabati nga baakayakana. Aleluya banaye. Katonda amanyi kiri ekirikwawo ekirisobola okwakayakanyisa. Nze nina okukkiriza ne Katonda amanyi embeera gyanjagaliza ate nenjakayakana yanjawulo. Katonda ffenna tajja kutukola kikimu. Nsaba Mukama akubeera akawungeezi ka leero. Ebikutuukako byonna mu COVID ono, ebikutuukako byonna mu bulamu buno nga tonnaba kuyomba. Lumu maliriza n'omusajja bamuyita Kabakuuku, yagenda n'atuuka ne Katonda. Kabakuuku Mukama n'amuddamu nti alo, omulimu gwenkola mu nnaku zino togugira ati kansomu oluba naye eddakiika yange emu eyokka. Amusori Kabakuuku mumanyi lunyiriri olwo esulemu. Omusajja nga amaze okuyoma neekukaabirira, ayi Mukama ndituusaawo okukaaba lunyiro lwokubiri, naawe n'otokkiriza kuwulira nkukaabirira olw'ekyejo tokkiriza kulokoka. Olwokutaano weeruddamu mulabe mu mawanga museeyo omwoyo mwewuunye nnyo nnyini kubanga nkolera omulimu mu nnaku zammwe gwe mutalikkiriza newankubadde nga mugubuuliddwa. Mu kaseera kano aka COVID ak'amazigago Katonda akoleddemu omulimu era waliwo abateredde, waliwo abaze obujja. Kamitingi eno ekyagireese oterereremu. Bw'ototererera mu kiseera kino oliterera ddi? Bw'ototerera oliterera ddi? Kino kyakulazeeko oyagala ki? Nsaba Mukama atubeere ayongere okukola omulimu mu nze okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Wenna ng'oli eyo yonna gy'ondabira gy'owuliriza ng'owulira oyagala Mukama akole omulimu mu ggwe gwe yakola mu Musa n'abalala, wanika ku mukono gwo tusabe. Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, tetuwanise lwa malala, tuwanise kulaga nti ffe tuli banafu abaagala okuwangula. Tuli banafu naye nga twagala tutuukirize byoyagala nga byonna byogera tubissa mu nkola bitulemye naye ate tusobola okutereera. Mu kamitingi eno ketwoze tutereeze. 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 Tute
ebigambo tunaagenda tubyogere nga ddala tetusaaga busaazi nga gye tumanyi gye tugenda ye kamanda bw'alagira tukola. Tuwanise emikono gino Mukama, abamu balwadde ba mubiri ng'endwadde zibaluma zibalemeddeko, Mukama bavumule. Abantu balina endwadde si covid yekka n'ebiva mu covid n'endwadde endala weeziri, Mukama jjanjaba abalwadde abo bonna. Abalala balina maka tamanyi bw'amala kuba na mukazi oyo na musajja oyo n'abaana abo, abalala mirimu gye gikalubye, abalala ebigambo bibasusse biboogerwako, abalala bakalubiriddwa batula mayumba n'emimiriro bawulira ekizibu. Nze bonna mbatadde mu mikono gyo nga nange mwenti Mukama. Naye gye tusinga okusaba ffenna Mukama gwateekateeka obulungi, tuteekeretekere ffenna tugende mu kabaka obw'omu ggulu. Nga Musa bwe yatuukayo n'ayakaayakana, naffe bw'onojja n'okomyawo bakabaka bo n'otutwala eyo gy'oli, naffe tubeereyo emirembe n'emirembe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abawe omukisa.